Uganda etandise okubeera nga ekaayira abo bonna abalowooza nga nti b'amaanyi, abo bonna abalowooza nga nti bakitalo batandise okukaaba amaziga bafukamidde ku maviivi gaabwe. Ampuliriza, Ssabalamuzi Alfonso Owinyiddolo amaze okubeera nga akulukusa amaziga, ono alangiridde ng'ayawukanye ne Mwami Museveni. Kaakati nno njagala omanye nti ono yamulonda okubeera nga yakulira abalamuzi bonna mu Uganda, era ffenna tujjukira akalulu ka 2021 Pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yawaba mu kkooti, omusajja ono y'omu ku baalemerako ng'agamba nti Mwami Museveni yawangula. Kaakati ebintu bimaze okubeera nga bimuddugalira olunaku olwaleero naye afeesa. Oli ku mukutu AKTV gonna nga kuleetedde mu bujjuvu ogawulire. Nze AK Master emabega w'omuzindaalo natudde okubeera nga nnyanja ensonga zino zitegeere nti Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu yatugamba Uganda yafuuka mpawo atali kaaba ng'abantu balowooza nti asaaga. Kaakati ye omusajja amanyiddwa nga Jeno Bijirwa ebigambo byamaze dde okubeera nga bimuddugalira, naye yamaze dde okubeera nga akulukusa amaziga. Finally, National Unity Platform nga order eva Pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu emaze okubeera nga eweebwa, ono amaze okubeera nga mukwano gwange ampuliriza akunkumulwa omukono mu kibya, ogenda kubeera nga byonna obiwulira. Kaakati nno nkusaba n'obwombe ffiire eno sooka ogimpeera ekigalo ompyaka nkusaba osooka osubscribing ku mukutu gwaffe guno ogw'omuntu wa wansi. Jjukira omukutu guno gwa nkyukakyuka, tuleeta mawulire ago gokka ag'okulabisa abasajja bano abalowooza nti b'amaanyi naye nga mukwano gwange ampuliriza nabo lwe bakeesa lwe babala. Tutambula ne Hajimiti omusomi w'edduwa Kkungwe, alina ekizibu wenna ayagala okusomera edduwa ng'olina ekizibu, oba oli mukyalo oba oli mwami oba mirimu bizinensi abufumbo buyuuga amaka gayuuga musajja mwana oyagala visa, mukwano gwange ampuliriza ennamba yo gy'olaba wansi kona ku Hajimiti ajja kusomera edduwa oba oli awo Mukama akusaasire. Kaakati nno nze kansumulula ebigambo bino bitegere bulungi nnyo nti amawulire gamaze dde okubeera nga gajja. Ssabalamuzi Alfonso Owinyiddolo amaze okwawukana ne Mwami Museveni, naye nga sinaba kubeera nga nkusomera amawulire gano n'ogakutotolera okuganjuluza gonna. Sooka owulire akantu kano mukwano gwange ampuliriza. Pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu yamanya likodi. Sooka okawulirize nkutwale mu mboozi munda mwennyini owulire eya Alfonso Owinyiddolo ng'afeesa. Nga Bobi Wine yakava e Bulaaya ne mu Amerika ne South Africa okulaga ebyali mu campaign, kubanga e campaign esooka ku lukalu lwa Africa candidate, presidential candidate okubanga ali mu life bulletproof byetulengera mu Gaza nga byetulengera ku presidential candidate ninga government yetunudde. Kakati abantu abo nga mwajja ku floor ya parliament ne musoma mu lukalala nti Kibalama tumuyina. Kati twebuuza Kibalama gwe mwagamba mumuyina aluwa nabanja ako simanyi oba lwaki kamusimatuka kanda bakamuzaalidde era ako si wano wokka ne gye bujja tajja kusimatuka kantu ako tajja kusimatuka kantu ako banya byogera kubanga ebintu ebyaliwo mu mulembe gwa Amin ebyaliwo mu Gwobote ey'okubiri byakwata abantu oluvannyuma nga tolina wookijyawo. Jjukira nti ate mu budde obwo tekinologi yali talinga kakati bwali. Njogera ekintu kati ensi yonna endaba nomala okwetema nti gundi waali. Akantu ako tekakutte palamenti yokka n'akakiiko k'eddembe ly'obuntu Human Rights Commission. Mariam Wangadya okyamuteekamu ekitiibwa nga bwe yali. Kwa akakiiko k'eddembe ly'obuntu nako kali na autonomasi yaako. Kakola bye kaagala naye ddala gwe bw'okatunuulira kakola bye kaagala oba nako executive yakawamba. Oluyimba lw'NRM emyaka tugenda mwana abo balina UPC gumire everywhere UPC, as we talk UPC, as I walk UPC, North UPC, Central UPC, gumire DP egumire ekibi kweyina ate bwe tuli wangula engule tuliyambala engule si lwa muntu lwa kibiina olwaye NRM mu myaka gino gigenda mwana lweruluwa tubonga naawe oba ati tubonga naawe ebyo bijja buli kalulu bwe kajja akalulu kako twalina mpenkoni
twalina tubonga naawe kati muzeeyi awooma kyembuuza ekituufu kyekiruwa mpuliriza nkugambye ebigambo byamazeddwa okubeera nga abasajja bibaddugalira ng'ebifuba bibabuguma kakati no nga sinaba kubeera nga nkwongerayo ampuliriza kansooka nkutwale wa mukyalo ono Ana amanyiddwa nga mukyala wa Kyabazinga omukulu Ana abeera mu ggwanga erya Bungereza era gano ge maka ge waabeera kakati noono azaalidde bijjirwa ebitukula maka ebyazaalira ku nsiko byennyini nnyini njagala okimanye nti bijjirwa geno bijjirwa abadde Eastern Coordinator owa National Platform kakati no gye bukedde olunaku olwaliro no nga bamazeddwa okubeera nga bamukwata ku nkoona olw'ebigambibwa nti alina ebigambo bye yasamwasamwa nabyo naddala ebikwatagana ku Kyabazinga ono wa Busoga ng'alaga nti ayambadde ebyambalo bya Nuupu ayogera nga coordinator wa Nuupu naye ng'akuba akasa oba ng'asiga enziro Kyabazinga wa Busoga of which abeera ayawula abasoga ku National Platform njagala ojjukire nti omusajja ono Geno Bijjirwa yali yagobwako mu National Platform yasuspendingibwa naye oluvannyuma president n'abazza abantu abo n'abawooyawooya ne bateesa embeera neggwa kakati no ku mulundi guno ono abadde awagira omukyalo ono Ana ebigambo bizze biyitingana nga kigambwa nti omukyalo ono Kyabazinga gwe yasooka okubeera nga awasa era n'abeera nga amuzaalamu n'abaana era nga kigambwa mbona kati alabika ali lubuto kakati nga Geno Bijjirwa ali ttiimu mukyalo ono Ana kakati n'embeera eno eviiriddeko mukwano gwange ampuliriza okubeera no ng'ono agobwa ku mulimu gwe ogwa Eastern Coordinator jjukira nti ono abadde yakawebwa n'emmotoka empya aba National Platform okubeera nga addukanya emirimu naye okusinziira ku mawulire agavaayo gamaze okubeera nga gakakasibwa nti Geno Bijjirwa ono amaze okubeera nga akwatibwa ku nkoona akakiiko akatudde mubaddemu abasajja ab'amaanyi nga Deputy Spokesperson wa National Platform omwami anyiddwa nga Waiswa Mufumbiro nga kuliko Chairman Nyanzi nga kuliko abakungu ab'enjawulo ne Chairman Waluya akulira akakiiko k'ebyokulonda mu National Platform be batudde era ono bamusikizza amanyiddwa nga Honorable Owayiganga amanyiddwa nga Kaluya Honorable Kaluya kakati Eastern Coordinator owa National Platform nga ye Bijjirwa Geno Bijjirwa amaze okubeera nga akwatibwa ku nkoona kati mukwano gwange ampuliriza omusajja ono amanyikiddwa nga Ssabalamuzi Alfonso Owini Tigamoyi Dolo kakati no ebigambo bimaze okubeera nga bijja mukwano gwange ebikambwe ono wenjogera olunaku olwaliro abadde ku leediyo emanyiddwa nga Lupini wali mu kibuga eky'engulu mu Northern Uganda n'avaayo n'akawangamula n'agamba nti abalaalo bano abalumbye ettaka lyabwe njagala okimanyi nti omusajja ono ava mu bitundu bino ebyakyoli ettaka gye lyabbibwa abamanyiddwa nga abalaalo abaleetebwa mu Uganda nga kigambibwa nti bano bajjibwa mu ggwanga erya Tanzania naye nga Banyarwanda wulira ebigambo bino kakati no mu mbeera eno ono avuddeyo n'ayawukana ne Geno Museveni n'agamba ebigambo bino mukwano gwange ebitiisa era ebyensasagge n'agamba nti abalaalo bano balina omuntu abali emabega era n'agamba nti omuntu wali emabega abalaalo bano bajenozi wuliriza baminisitaazi wuliriza n'abakungu abalala ab'amaanyi ennyo mu gavumenti wabula nga ontavudde kumenya linnya nti mwami Museveni naye ng'ategeeza nti bajeno be bali emabega w'abalaalo bano era onategeeza nti abalaalo bano si be balaalo bali ab'edda wabula bano babayita bamodani balaaloozi modani balaalo era ng'ono agamba nti eyabaleeta ayina ensonga ennene ennyo enneekusifu wabula kaziye nkubulira ensonga eno n'ebigambo omusajja ono byayongeddeko ebigambwe nga mu mbeera eno nsooka nkutwala ew'omusajja amanyiddwa nga leader of opposition yabadde Ssembabule abantu b'e Ssembabule ne balayira nti NRM bagikutte ku nkoona era bagikooye sooka olire ebigambo bino mumaze ebbanga nga mulina bakirimaanyi wano emawogola naye ng'amaanyi ga nsawo zaabwe okwogerera abantu mpozi nga balina kye bababbako eddoboozi ly'amawogolo omwana omuwala ono alisitudde era temunyoomebwa mmwe abaawano temukitwala nga nsonga yakutaata olungereza nga talina waasoma n'ateeseza abantu be naye ng'ensonga gyayogeraku yeeyo namusindika mu komiti eya bajeti ey'embalirira y'eggwanga ne musindika ne mu komiti eya tekinologiya okwebaza obutatuswaza bwe boogera ku opposition emawogola tebakyali asobola kubanyooma nti opposition mbi eddembe lyasobola nti okujjako naye neewunya bwewunya ndi ku myaka gyo essanyu olijjawo okutambulira mu kwewozaako kati wulira omusajja ono Alfonso
ow'ennyuddolo Ssabalamuzi njagala okimanye nti yalondebwa 2020 omwezi ogw'omunaana ku bwa Ssabalamuzi era ng'ono yakola ky'amannyo okubeera ng'avumirira National Unity Platform n'okubeera ng'avuvuba omusango ogwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu ogwatwalibwa mu kkooti n'agamba nti Mwami Museveni yawangula so ng'ate kyeraga lunye nti Robert Kyagulanyi Ssentamu President waffe yawangula akalulu wabula ono nga yeegasse n'omusajja eyali akulira Electoral Commission baavaayo ne beekobaana ne balangirira Mwami Museveni kakati n'olunaku olwaliro ng'ettaka lye ettaka ly'abajjajjaabe ettaka ly'abakitaawe ettaka ly'abassengaabwe n'erye lyennyini limaze okubeera nga litwalibwa abalaalo avuddeyo n'alajjana n'agamba nti ono abatwala ettaka lino si balaalo wabula bennyini gavumenti yennyini eneekulirwa Mwami Museveni be bazze okubba ettaka be bazze okusaanyawo akyoli be bakozesa amagye be bakozesa baminisita okubeera nga munnange bakaabya abantu endubaale kakati nno mu mbeera eno pulezidenti yayogera n'aga nti buli omu ajja kifeesingako n'omusajja ono amaze okubeera nga tandika okukiroozaako kati mu mbeera eno abantu bangi bavuddeyo nga boogera nga bagamba nti pulezidenti ekyamuganya okugenda ku mbaga ya Kyabazinga ono tayagaliza wabula njagala oli ebigambo bino bwina amaze okubeera nga avaayo omukambwe nga bino byabaddemu Museveni nejje n'omuhozi Kayine Rugaba bennyini be baataddewo omuziziko mwababadde bamatamanta n'ebigambo lwaki President Robert Kyagulanyi Ssentamu tasobodde kubeera ku mukolo nga kabaka we Busoga akuba munne embaga ensonga yiino wa Busoga yali yampita ne timu yange enyuma nategezeddwa nti Mwami Museveni ne security ne mutabani we bataddewo woda sina kubeera ku mukolo ogwo era nga fugibwa mundu era lifugibwa nakyemalira so era nga tukimanyi bulungi nnyo President Robert Kyagulanyi Ssentamu side ze Busoga eyo ayina obuwagizi bw'amaanyi nnyo ekyandibaddeyo ffenna tukimanyi ekyo si kye ekyatuleese olunaku olwaleero tubadde ku kitebe kyaffe ekikulu nga tujjukira abantu baffe abaatufaako bambi n'abaabuzibwawo gavumenti beekyalemedde era nga mulaba President abadde agezaako okubanga asabira abagenzi saako n'ababaamiisinga ne tusaba Mukama Katonda atwongeremu essaala tusobole okubanga abantu baffe bakomezebwawo bwe babaayo baba baafa Mukama era asobole okubanga abatulaga tusobole okubanga tuziika abantu baffe naye ekisinga okuba enkyukwe ekisinga okuluma kwe kubanga abantu betubanja abantu baffe bo obudde babufunamu obwa free time bagenda ne bafuna amasanyu nga obalaba awo ne batandika okuzina empere science technology and innovation science technology and innovation babeera ku 360 buno bukamera obwetoolula nga baya masappe bepalaudinga ne batafaayo nti eggwanga liri mu kusaba abantu baabwe abaabula naye nga bwe babayinako amayitire so mama nabbanja ogira okyepalaudingira ku buntu obwo naye kyoba omanya kiri kimu nti nga bweyagala okusanyuka bwotyo n'abakyala bali abaabuzibwako abaami bwabwe nabo bwe beetaaga okusanyukako ak'olumu nga famire yo bweri ensanyufu n'abaana bali abaabuzibwawo bamaama ne bataata abakyavundira mu makomera nga mwe mubayinako amayitire mazima ddala nabo baagala okubeerako abasanyufu bwe bati naye mmwe abatalinamu yadde okusaasira n'okwata omwana wa munno nga talinaako yadde kyakoze nga sina bwabyabufuzi wabula olw'okubanga ayina endowooza eyawukana ku ggwe n'osalawo omusibe abulewo completely oba afa n'afa omaze okwera ng'olira ebigambo wabula emboozi ya Ssabalamuzi amanyiddwa nga Alfonso ow'ennyuddolo omukwano gwange mpuliriza eno yeyongedde okubeera ng'ekankanya abantu bonna ne bavaayo ne baga nti omusajja ono yamaze n'alaba omusana wabula ono y'omu ku basajja abadde baaziba amaaso era nzize nga mbannyonnyola enkya n'eggulo nti abantu bano ebituufu babeera babiraba n'ebikyamu babiraba naye batya buti kubeera nga babyogerako wabula bimala kubeera nga bibatuukako ne bibakwasa ensonyi awo ne batandika okubeera nga babyogerako wabula ebirala byonna ebiri mu kkabya bannayuganda okuwamba bannayuganda okubuzibwawo okubatulugunya abasajja bano tebabyogerako kakati n'omukwano gwange mpuliriza yessaawa nabo bakifeesinge basobole okubeera nga bakiwulira bamanye nga bannayuganda balala bazze nga basengulwa ku ttaka lyabwe nti kibadde kibaluma kakati na bano kabakiwuliremu nti kiruma kubanga be bali mu buyinza be batambula n'omukulembeze era ng'ono omusajja tujjukire si bwe mulundi ogusoose okulomba President oba Gen Museveni waliwo omulundi omulala we yamulumbira n'agamba nti ye yaasalawo ebiva mu kkooti naye waliwo omuntu asalawo ow'oku ntikko ono yali ategeeza Mwami Museveni kati nno mukwano gwange mpuliriza njagala okimanyi nti bannayuganda baabuzibwawo twebaza nnyo omusajja amanyiddwa nga Sheikh Kiti
ono musajja ono mukwambwe nnyo, tasirikira nsonga ya bannayuganda munnange abaawambibwa, tasirikira bigenda maaso nga bikyamu nga munnaddiini. Njagala nnyo tutambule n'omusajja ono nga tumulaba, twongere n'okumwebaza, twongere okumusiima mu bannaddiini, ono avuddeyo w'amaanyi. Bino tebyetaaga kuba munnabyabufuzi, byetaaga kuba muntu ki akoze ki agwanirwa okubuzibwawo era abuzaawo gw'obuzaawo obwo obuyinza ani yabukuwa? Muntu ki era ng'aba akoze eki agwanira obutaddamu kulabikako mu baana be, nga mbibonerezo byonna ekiyinza omuweebwa kya butaddamu kubuzibwawo butaddamu kulabikako, nga yakoze eki? Wenna abuzaawo gw'obuzaawo mu nsi oyina bbanga ki? Okera ku makyanga mutoowo talabikako ng'eyamunona si mwetegefu wa kunnyonnyola, nga yakola ki? Tukkirize nti asobola okusobya, abonerezebwa mu mbonerezebwa ddala ey'obuntu nayo gy'okkiriza, naawe abonereza gy'okkiriza nti ne bwe yandibadde wange yasobeza ne abonerezebwa bw'ati. Kiri wathe kisaana? Ndoza kye kiseera abali ku sayidi ebuzaawo ababuzibwawo mbutuufu batuule bonga abantu bebuze nti bwe yandibadde Kibalama muto wange oba mwana wa muganda wange mu mbeera efaanana ng'abweri ku Kibalama kikola kimbulamu bwange, eno embeera tugyeyambaze gijje kw'ono akuvuganya ayagala ekifo kyo. Kibalama n'abaana baabwe ddala bo ate baakola kibagwanira obutaddamu kulaba ku kitaabwe ne bamaama baabwe, kuba bamu balina bamaama baabwe. Maama omubuzaako omwana we, bawambanga abaana mu mbeera yakubawonga mu byabuwangwa ebyo. Omuzadde gwe bawambyeko omwana obulumi bwayita mutuusa okujulira omwana we singa yafa bufi n'aziika muziike, nga yawongebwa mu byawongo. Nyokkera ku makya abantu ne banona mutabani wa munnaabwe ng'oluusi balina mu myaka gyegimu, nga n'olumu gwe banonye nga muzzukulu wa muze Yusufu yamunonye. Omuzzukulu n'anona jjajjaawe n'amutwala ng'amukuba. Jjajja aba yakoze eki? Kale waliwo yakutumye, batumye mukebe, batumye roboti, gwe batumye obwongo bugamba ki? Bane tuberemu ak'obuntu ng'abantu nga tetunayingirira byabufuzi, ffenna tuli bantu. Yisa bakere ku makyanga batutte mukyalawo, omukyalawo nga tusige nga batutte bbaawo, abazadde banna tuli wanagibadiro nga batutte mutabaniwo. Naye buli kiina entandikwa kiina okujjako omutonzi w'ebitonde byonna, talina ntandikwa gwe twetaaga mu nsi yekka. Honorable Asumani Basaalirwa avuddeyo n'agamba nti mu bantu bawa ekitiibwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo, ono omusajja amwera ddala ekitiibwa. Njagala ojjukire nti omusajja ono yesi wa National Unity Platform, musajja wa jema awedde emirimu era ya pulezidenti waayo, wabula mu kwesimbawo kwebugiri municipality omusajja ono ate yawagirwa National Unity Platform nga Nuupu teyateekawo muntu, wabula yasalawo newagira omusajja ono, baamulabamu embavu, baamulabamu ekyenjawulo. Njagala ojjukire nti Nuupu etambula na buli muntu yenna ne baba wa NRM, naye ng'ali ku mulamwa ogw'abantu abanyigirizibwa. Nuupu etambula naye, kyova olabanga omusajja ono baamuwagira ebugiri municipality era n'awangula, wadde teyagira ku kaadi ya Nuupu, naye ebigendererwa bye byakuyamba muntu oyo wa wansi, era awozeza emisango mingi nnyo ng'awoleza bwereere ddala ku bantu abo abanyigiriza batalina ssente zibaswala mu balooya oba kugula balooya. Ono omusajja abaddewo nnyo ku lw'abantu abo. Kakati no mukwano gwange mpuliriza, njagala oli ebigambo bino nga Honorable Asumani Basaalirwa, ono looya mulamba mutendeke, avuddeyo nakakasa ensi eno nti ye mu bantu bawa ekitiibwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yasookera ddala, abalala ne bagobererwa. Vidiyo nkusaba gimpera ekigalo, mpya nkusaba subscribe nga ku mukutu gwaffe, teweerabira tutambula ne Haji Miti omusomi w'edduwa. Manyi olina ensonga zo ne muto wange Bobi Wine gwe ate no si nnene, si nnene, era sigambye nti nnene, naye kyova olaba mwami Kyagulanyi Ssentamu muwa respect. True. Muwa respect. I do respect you. Yajja n'akubeererawo ng'ate situmanyaganye nnyo. Omwache mmanyaganye nnyo at that time.
nga situmanyiganye He was such a good man for the struggle. Exactly. You had not helped him before? Why tomuyambye yalina opportunity ogamba tugende nebali abalala abanene gye bakola ki gye bagenze n'asigala yekka. So omwami Kyagulanyi Ssentamu ne tiimu ye nina a lot of respect for them. That's good. And ate omanyi enkola yange nkumanyi nze omuntu eyanyambako simuabandoninga. But you abandoned him. Where? Where you when he was moving all over Busonga? First of all, you know mbadde mu ggwanga siriimu. Bwe mwenyini ongambye nti obadde onoonya. For a month. Mbadde siriimu. Naye ate ekyokubiri ali mu party program. Party? Program. National Unity Party program. Eyo togiyingiramu. Ate tuli babiina bya njawulo. So you can now relate with Bobi Wine only on personal level? Not personal. Waliwo kyetuyita collective opposition objective. Okitegeera? Yes. Ne wabeerawo kuba wadde tuli ba opposition naye ate tulina ebibiina byaffe gye tuva. Okitegeera? Tulina ebibiina byaffe gye tuva. Would it not be right if the man comes to Busoga, where you come from, yes, as one of the opposition MPs in Busoga, you move with him? It would be right if he asks. He didn't. If he asks. Okay. But if he does not ask, ate kati musajja nganzi manya nti bambi eno party program. Ensonga ya munda. You may conflict with. Ekitegeera. Ensonga yaki ya munda. So you let it move. Ekitegeera. Kyanjawulo singa yazze nga presidential candidate. Awombera duty bound. Okitegeera. Okubeerawo. Because kati eno ya the party program. Ssaabasajja Kabaka awangaale alamula Obuganda. Nze nkusibudde mukwano gwange mpuliriza nkusa video gy'empera ekigalo teweerabira giwa kigalo ate era n'okusubscribinga okunene kati tutambulenga ffenna mu mwaka waffe atagwa malungi. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunnyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuulako akabaani naye nkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nga ntegeeza eri abaana Adamu nze nkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata ne mbizinga ne muwandika ku kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde okufuna omusajja omulungi amufuna nsange ba ku namba 0752 887 15 15.